balamunga bwe twabawawa yensonga etulese wano lwaleero. Weewaawo okusooka tugenda kusooka mukyala Mariam otubuulire raising voice kubanga erinnya eryo liwulikika nnyo raising voice ez'obulango butambula ku TV ku radio naye oli ayinza okuba nga batakiwanga attention kutegeera aba raising voices be batya kubanga bw'okivuma mu Luganda kuba kuwanvuya maloboozi oba kwogera kuteekawo mbeera eyogera mwe baani kitongole kya bwannakyewa kirwanira eddembe ly'abaana n'abakyala ng'era bwe nkugambye naye nga kiyita mu mikutu egy'enjawulo nga bwe nkugambye nti tujja ku mikutu emireereetu ne twogererako okusanga buli omu gy'ali era leero tulina bye tusanga gye bali tubabuulireko. Tuyita mu communities eyo abaana baffe gye bawangaalira ne tuyitayo naye okulaba embeera gye balimu naye ate ensonga enkulu ennyo ne mu masomero kuba abaana abasinga omwana amala emyaka 24 mu ssomero wamalira okusoma amala emyaka 24 wamalira university gibe emyaka 24 naye tugenda okwekanga nga waliwo ebigenda mu maaso ebisobola okuwandula omwana oyo mu ssomero n'atamalaako kakati ebyo bye bireeta enkolagana wakati w'abasomesa mu masomero n'ekitongole ekya Raising Voices. Y'ensonga lwaki nti mufaayo nnyo okulaba nti omwana ono mumutaayiriza ku ssomero. Tufaayo nnyo omwana okumutaayiriza ku ssomero abeere nga tayita mu mbeera emutulugunya kuva mu ssomero ate era n'eka ne tubanoonya. Ozijukiza nti bw'oba weegendereza omwana ayinza okuba omwaka guggwerako ng'amaze obudde bungi ku ssomero okusinga ewaka. Bwekiri omwana eka omwaka amalayo emyezi 3. Omwana asoma eka amalayo emyezi 3 emyezi 9 gyonna agimala ku ssomero. Abeera ku ssomero. Obudde obusinga obungi abeera ku ssomero. Naye bwe gibanga myezi 9 ffe abali ku ssomero omwana oyo tumutembeese tutya asobole okuba nga amalako ekigendererwa kye ekyamuleeta okusoma. Kumpi nti obulamu bw'omwana oyo mubukwata ebitundu nga 9 n'omusobyo ku masomero naye ate n'akadde ke tubaba waamu tukatwala nga ka muwendo nnyo omuzadde bw'aba tafuddeeyo nnyo omwana affe ayinza okuva ku mulamwa. Kati akadde ako ke mubawa ewaka ke kakuleese wano okwogereko omwana abeera atya ewaka alina kukola ki muzadde alina kukola ki okulanga omwana affe ali mu mikono egiri safe. Weewaawo njaga tutandikire ku ebibalo bigamba ki ku bye mwazuula ku mwana engeri gy'abeera ewaka. Nja kusookera ku kigambo ku violence kyeki. Okutulugunya. Okuyisa obubi omwana. Okumwenyiya. Ewaka ne ku ssomero waliwo embeera ezibeerawo omwana yeenyiwa. Aye no biringa bya mirundi 4. Ekisooka waliwo okumutulugunya ku mibiri. Mu lufuutifuuti kye tuyita physical violence. Ebikolwa eby'okumukuba, ebikolwa eby'okumutulugunya, n'omusika amatu, n'omusamba, ekeeyo wabeerayo ebintu by'okwokya, mwana n'omukuba oba omulawo omutumya obunzaali, n'atagala, n'okasuka omulawo, n'ogamba kw'olabe. Taata, n'amunyiza taata tanoonya muggo, oba muggo, oba tanoonya ki n'aga kansika omusipi mu mpale. Kuba omwana ono antegeera. Teri yadde egamba nti galamira. Ate n'ogalamira era kuba kutulugunya. Waliwo engeri endala ze tuyinza okujja nazo mu bitundu ebirala ebinajja. Naye ng'ekisinga obukulu kukuba ebikolwa ebirumya emibiri. Waliwo ebikolwa ebirumya ebirowoozo, emotions mu Luzungu. Ebikolwa ng'ebyokuswaza. Ebikolwa ng'ebyokutiisatiisa. Ebikolwa nga ebyokuboola. Tulabya emirundi mingi ng'abaana abaana banyumya naffe nga baboolebwa ewaka. Oluusi tabeera na maama na taata. Oluusi maama ali step mom. Oluusi ali ku maama atamuzaala. Oba oluusi ali ku taata atamuzaala. Omwana oyo n'abanga akosebwa mu birowoozo. Kakati ekyo nakyo kiyinza omulemesa okubeerawo ng'atebenkedde. Bingi. Era wabaawo n'abakola ebintu nga ye tamanyi nti era ebiseera ebisinga bamu babikola ne beekanga bwekanzi n'agamba nti
ne kino kitulugunya omwana ebirowoozo ng'oli yamanyi ekyakula kya bulijjo kya bulijjo era tekirina buvune bwonna bwe kimukolako. Waliwo entulugunya ey'okusatu y'ey'ebyenfuna. Ebyenfuna n'otamuwa byetaago waka oba oluusi n'otabagulira mmere ebamala tobawadde engoye ezibasaanidde eyo aye esinga nawo omwana ono gwe tukuweereza ate ne tumusanga ng'ali mu katale atunda nnyaanya atembeeya magi. Okwo nakwo kuba kumutulugunya. Okutulugunya okuli economic. Era bw'ogendera ffe ababuuze nnyo abaana nti owaayo amagi ago gatwalawa nti maama yagampadde. Oluusi n'obugatembeeyanga n'okulya tebunnalya. N'omusanga akawungeezi ssaawa 3 ng'ali mu magi atunda. Mwana waffe gwe twakuweereza mu ttaamu nga mulamu bulungi. Ate abamu babamma ne school fees. Okwo nakwo kutulugunya kwa byanfuna. Taata yeesobola, maama yeesobola, naye ne babeerawo nga bali mu ntalo za school fees lwa mwana. Eyo mu lufuutifuuti tugiyita economic violence torture. Kati waliwo n'entulugunya endala ey'okkabasanya. Baana baffe ne mubateeka mu mbeera ey'okutunda mu mbuga za sitaani. Abaana abawala oluusi n'abalenzi batulugunyizibwa mu mbeera eyo. Nabo balipootinga. Abaffe kikyolina awaka awo kyomanyi. Omukozi oyo gw'olina no abaana baffe enkolagana yaabwe eri etya. Abantu abo b'olina awaka bakkojja basenga enkolagana yaabwe n'abaana bano eri etya. Omukyala emirirwano mwana affe oyo gwe twakuweereza omutuma mu butale okuleeta emmere naye omanye ebimutuukako ng'ayambuka paka katale. Akutamye bamuyoolera emyere ebigambo ebifukumukawo obimanyi. Abazadde abamu tebafaayo. Ate abamu tebalina na budde. Kasita afuna ez'emmere ng'azisuula omunaagula emmere. Naye bibaddewo mu lunaku obimanyi. Kakati y'ensonga etulese wano olwaleero mutukuumira abaana baffe nga baki? Nga bali safe. Yes. Okay. Kati era nenzira butereevu ku kibuuzo kye wambuuzizza. Nti ebibalo biri bitya. Bannaye tetwogera bya swakaba. Ebintu bino bituufu okusinziira ku ripooti ya poliisi eya 2022. Eraga ki? Yafuluma mu 2023 February ng'egamba etya nti emisango gy'okutulugunya abaana omwaka oguwedde egiri reported gyokka jjukira waliyo egikukusibwa ne gitatuuka eno n'otabitegeera. Emisango gy'okutulugunya abaana mu 2022 gyali gyali 1,240 okusinziira ku 2021 cases ezaalopebwa ku poliisi omwaka gwa 2020 emisango 1,240 okusinziira ku 2021 lwali 1,073 2021 guli omwaka gw'omunda. Kati nga kitegeeza nti obutundutundu 15 ku buli 100 bweyongera mu ba 15%. Nti omwaka gwa 2022 abaana baffe baatulugunyizibwa nnyo 2022 okusinga ku 2021. Twekengera eyinza okuba trending erinnya bulinnya era twetegereza 2023 eneetutwala etya. Mu 2018 okunoonyereza kwa UNICEF ku kutulugunya abaana mu Uganda kwagamba kutya nti ku buli baana 10 baana bana abalenzi batulugunyizibwa. Ku buli baana 10 balako bana abatulugunyizibwa kubaka abalenzi bana. Ate ku buli baana 10 abawala 3 batulugunyizibwa. Kitegeeza ku balenzi webeera percentage ebeera 40% eri ebeera 30%. Kitegeeza that was 2018. Kitegeeza nti ogwo omwaka abalenzi baatulugunyizibwa okusinga abawala. Omwaka ogwo abalenzi baatulugunyizibwa nnyo okusinga abawala. Abaatulugunyizibwa ennyo mu mibiri n'ebirowoozo. Baatulugunyizibwa nnyo mu bibiri, okubakuba, okubasamba, okubawa emirimu egy'amaanyi egyo gitenkana na myaka gyabwe. Ate era ebyo byongera n'okutulugunya abaana baffe mu birowoozo. Abaana bangi baatulugunyizibwa nnyo mu birowoozo ne forms endala zetwogeddeko ez'okkabasanya n'emibiri. Kati nga tukyaliira ku bibalo naddala ogwo omwaka ogwedde poliisi etubuulira violence ekika ki yatuusibwa ku baana. Poliisi teri specific eri jeno naye nga byonna toyinza kugamba nti eno yesinga ku ginne waayo. Abaana batulugunyizibwa mu mibiri ne batulugunyizibwa mu birowoozo ne babakabasanya. Oluusi bayinza obutabakabasanya butereevu
ne wabaawo ebikolwa ebiraga nti njagala kukola kino abampuliriza mu bitegeera era omwana oyo n'asensinga oba n'agamba n'ateebereza ono omwami aŋŋamba ki ono omukyala aŋŋamba ki okonna kuba kutulugunya omwana n'asensinga n'ayita ku stage eyo oba oli awo eya bodaboda bigambo ki ebyo ebimugambibwa era babimugamba maama oli luddawa taata babimugamba oli luddawa era ofaayo okumubuuza oyita mu ki oba gwe maama ali bize eka oba ali bize ku mirimu afuluma nga tebunnakya n'oyingira nga buzibi ng'abaana baffe twabakuba obeere nabo wiiki 3 n'otafaayo bali mu kibuga banoonya byakulya by'abaana na fees kyekyo mukama wange si byangu kakati ekirala Hajjati kye tuyinza okwetegereza nti abazadde bano bo bamanyi ebintu bino kubanga okusomesa kuno oŋŋambye nti okusinga mubeera n'abaana nga bwe tutulunudde nti mubeera n'abaana ebiseera ebisinga mubadde mufisawo akadde abazadde ne mwogera nabo nti waliwo kino na kino amasomero tali ssomero likola nga terina bazadde baalyo n'abaana bennyini tubasembeza ne twogera nabo ne twogera nabo ne tubabuulirira nga ffe abasiiba nabo oluusi ne tubaleetera abababuulirirako ab'ebweru ab'amannya n'abazadde bennyini ne tubayita ne twogera nabo ku ngunjula y'abaana n'okuteesa naki ngeri gye tunaabakuza naye kati obweraliikirivu bwaffe ng'ekitongole abaana baffe bali safe essaawa zino essaawa eno omutubuza omwana ng'ali waka ali safe munaddala mu mbeera nga tugamba nti tukimanyi bulungi nti ebyenfuna bizibu kati muzadde manyi kyagenjawulo g'otaddemu okulaba ng'omwana affe omuwa waakiri ebisinga enkizo mu byetaago bye kuba bw'otaabimuwe olwo kujja kuba kutulugunya abazadde abamu awo kibava babakwatira ennyaanya n'obutungulu ne batembeeya obuvunaanyizibwa obwo si bwa mwana tebubangako bwa mwana yeereeta mu nsi obuvunaanyizibwa obwo buliko nannyini bwo naye ng'ate ayagala bwetikkula abukole ki abutikka omwana naye watali kusoma olaba abantu nga basindisa abaana b'abannaabwe abato okujja okukola obwa maidi oba okubeera bahausi girls awaka naye ng'omwana ono muto maama amaanyi ago ogajja waddala ate munnaye kikwasa ensonyi n'atakomaawo n'agamba omusaala muguteekako eno essimu omwana yaakole bukozi maama yasigala mu kyalo gwe bateerako n'olwekyo tugenderere nnyo naffe abalina abakozi eka bw'aba mwana muto kola ekisoboka omwana oyo waakiri agendeko ku ssomero tolowooza nti obwavu mu bantu nabo buleeta abaana bano okutulugunyizibwa munnange nabamu bwe bagamba nti obwavu bundi bubi nabadde simanyi nywedde omwenge nentamiira nentulugunya abamu bagamba ki stress era stress ndi bubiira ddadda naye abaffe lwaki maama tokuba mukamawo ku mulimu bw'abanga yakunyiiziza n'olyoka odda ku baana eka ewakano omwami bakunyiizizza mukamawo manager akunyiizizza kuba tomusobola n'okola otya n'odda ku baana ewaka oba n'odda ku mukyala omukyala n'adda ku baana abaana ne badda ku baana bannaabwe ne bakuba oba naawe kennyini n'okuba abaana n'obamma ebyokukozesa nedda eyo nkozesa bubi ya buyinza tulabye abaava ennyo naye nga balwana abaana baabwe ne babaawo bulungi ng'ate tebajjula so omuzadde tasobola kwekwasa tosobola kwekwasa bwavu ssaawa zino tosobola kwekwasa stress nti embeera gye tuyitamu nzibu nnyo tunyigiriza n'olwekyo baana mmwe kambavume baana mmwe kamba kabassanye baana mmwe kamba kuba embasambe ezo manduso naye nkozesa obubi ey'obuyinza bw'olina mu ngalo zo ng'omuzadde nga gaadiyani w'omwana oyo yeekuleetera omutulugunya
enkozesa obubi ey'obuyinza yemuleetera omutulugunya yemuleetera okumutulugunya. Okay, tuli ku kikumusa mwatonze mwenda pale FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo bwe tunaaba tuvuddeko mu kuwummula nakino tujja kukimubuuza genda ng'okinootinze nti embeera eno gye muteekawo mmwe ng'aba Raising Voices terina ngeri gyekyamya na kuwaganyaza baana kubanga bw'ogamba nti okukuba kubi okuvuma kubi kola ki omwana talina ngeri gyawaganyiramu bw'ogeraageranya ku ngeri abaana abedda gye baakuzibwangamu nti wasanganga n'atamuzaala ng'asobola okukuba byali byadda naye ennaku zino munnange byakyuka kati ebyo tugenda okwongera okulaba nga tukomyewo naye era nkujjukiza bannaffe abo aba Manira group of companies banyini City Tire banyini City Tire ne City Oil bakujjukiza g'omuvuzi w'ekidduka nti kakati osobola okwewagula emmotoka eya zero fuel car etakozesa mafuta motoka y'amasannyalaze kyolina okukola gula empiira ebiri ekika kya ringirong ogenda basobola okuba nti okola ne wheel alignment ogenda kufuuka namukisa agenda okwewangulira emmotoka eyo bannaffe aba Mandela group of companies ate nabo bwe batyo bantumye okutegeeza kakati katwetoolemu kwano tujjewo obubaka buno wabakama baffe tugenda kuleka nti ate tukomawo. Kati paati y'okubiri watambudde watu tewatambudde bubi tubanyonyodde buli kimu ndowooza paati ey'okubiri onyonyodde bulungi violence bweri ebika byayo ey'okubiri tukwatewo okusinga nti abaana baffe mu holide wawe tweraliikirira obweraliikirivu buli ludda obweraliikirivu mu holide buli ludda wano ne safety y'abaana awo tugenda okugeramu tusobola okugendera awo then tuyinza n'okuintegratingako ako k'obuuzizza positive disciplining omwana omuzadde awuliriza yandibadde amukola ki amutereeza atya ate ekyo kiri eno mu call for action simanyi kirina we kijjira mu call for action call for action gye tujja okusembyayo call for action yesemba mwe tujja okiteeka ekyo kati era break eyinza obutaba awo mbeera tuddayo tetulina break endala tuddayo ku meka halo sebo ngenda okukubirako omukyala bizemu zizino 10 tuddayo dakiika 4 maaso nga meka dakiika 4 maaso paka ku 15 kati tugatta lumu teri break endala bwe tuddayo teri break endala ngenda kuleeta obweraliikirivu male nziremukko katono ku ekyo kyonzizeemu nti embeera eno tewaganyaza baana nti tulina engonjola endala gyeturekomenda ate abaana baba tebazizza misango kyetuddako okusooka ekyo tukigatte mu call for action tukiteeke mu call for action kati bwe mmala kano obweraliikirivu buli ludda bulinga bupoints 4-5 toweeyo baamasimu kabisa abamasimu tujja kulaba obudde obunaba otukkiriza season empya etandika nga 15 omwezi ogw'omwenda. Go for it! What a finish for Master Fukube! Tunjuza omubadi wa Uganda, Sambo waba Brazil, Magiki waba Portugal, n'endima y'ekiro. Tukwongedde n'emipiira egiri live kusanyuka Prime ne Fufa TV ku Star Times kwokka. Nga Star Times UPL, our league, go for it. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Olowooza ku kuwumala y'ensiiri omukkumivu mu byenjigiriza lowoozaako Education Center ebisangibwa mu Migadde Kigoogwa ku luguudo lw'Ebbongo. Al-Ihsan Education Center litandikira ku nasale paka ku kibiina abaana basomesebwa olulimi Oluwarabu, eddiini Obusiraamu, okusoma Quran nga ne mu masomo g'ebyensi bakolera ddala bulungi.
batuuza n'ebigezo bya NEB ku ddala ly'ekibiina ekyomusanvu. Ali Ihsan Education Center lya Kisulo n'abava awaka ng'abaana bava ewala balina emmotoka ezibatambuza. Kati wandiisa omwana wo leero ng'ebifo tebinnaggwaawo ku Ali Ihsan Education Center. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0776 21 13 33 oba ku 0701 46 63 61 oba ku 0753 76 64 47. Ali Ihsan Education Center. Kupale FM ekula eri omuntu wa bulijjo akyatuliza mukwano gwaffe webale nnyo webali eddala bwe tugenda maaso okuba nti ate tutambula tuli ne bannaffe aba Raising Voices olunaku lwaleero mu program pulidde Kamenya naye mbajjukiza City Training Center for Gardening and Landscaping bali wali Nakawuka Road bw'ova ku bitale Natete bakutwalira nusu 10 basomesa abayizi ebyemikono ogamba nga gardening and landscaping bakuyigiriza okulimira awafunda n'okulabira compound decoration and events management oba oyiga okutimba okulabirira emikolo hairdressing and salon management fashion and design kuba kutunga ebyalaani okw'omulembe motor vehicle mechanics and driving okuvuga n'okukanika plumbing kuba kuyingiza amazzi n'okutambuza amazzi ate nga balina ebisulo byaboola n'abalenzi security weeri abayizi baabwe balya bulungi nnyo bagaba certificate eza Ministry of Education and Sports ate nga bali wansi wa DIT Directorate of Industrial Training mu skilling batwala abayizi aba levels zonna okugeza abamala P7 senior okula ne senior y'omukaaga osobola bakubirako okumanya ebisingawo ku 0759 40 oba 0706 43 0905 ne 0784 11 68 ojja kuba nate obafuna bulungi nnyo. Katuddeyo ewa mukyala Mariam Nakingi okuva mu Raising Voices byetwogedde biwulidde n'ebirala lugenda kwongera obiwulira naye ekibuuzo kiri nti oba eraliikirivu bwammwe buli ludda wa ku baana nga bali waka kubanga era babeera mu bazadde baabwe musobola okweraliikirira okusinga abazadde. Kisobokera ddala ssebo. Obweraliikirivu obusooka buli ku bazadde baffe abali bize. Abazadde bali bize bafuluma kiro bayingira kiro ne bayingira kiro. Tamanyi kisiibye waka, tamanyi omwana yalidde ki, tamanyi ani asiibye n'ani, awulidde ki, awulidde ki, ayize ki. Bali bize badde abakoowu ate ne bakeera nnyo. Abamu batuuka ne ku level efuluma nga tamanyi oba omwana amulese mulamu wabula yagamba kase yakuse ndese yeebase. Kati ddala tuba tunakwesiga tutya muzadde munnange. Kati abweraliikirivu mu busooka we buli baana bali mu mikono gy'ani b'obalekera ng'ogenda. Ekyokubiri tukimanyi bulungi nti holiday eno nnyimpi enaatera okuggwako. Abazadde beeraliikirivu olw'ebisale by'essomero bali ku bunkenke era kituleetera okutya nti ka stress ako oba gyayise ne zibula obusungu ayinza obuzza ku mwana waffe ewaka gwe twamuweereza. Kati awo nawe wavaawo bweraliikirivu n'ayomba n'abakuba n'abavuma n'abamma ebyokukozesa. Twegamba awo nawo tweraliikirirawo bazadde bannanga batuwuliriza. Ku point eri esoose katono okuzzaako emabega nti mulimu abatuuka obwa bize n'afuna n'abatwala mu kyalo wejjajja babeereeyo. Wazaala mami yakkuza ate naawe n'omutwalira abazzukulu. Ababakadde baba basaana kati kuwummula. Anti ni mumanoonyeza fees. Baba basaana kuwummula kubanga amaanyi ge baakozesa nga bakkuza tebakyagalina. N'olwekyo ffe ng'abazadde tulina okulwana paati yaffe mu kkuza abaana bano. Bali olwabakaddiye batono nnyo ababa nga bakyalina amaanyi gali. Yo waayo gy'omutwala omanyi abasulayo omanyi ababeerayo. Olaba ennaku zino bazadde bakabasanya abaana baabwe naye ate gy'omusindise yewala bwe watyo kikyomanya ekigenda okutuuka ku mwana oyo. Nyina omukyalo omu yaŋŋamba nti tasobola kusindika mwana mu kyalo kubanga tamanyi kigenda kumutuukako. Oyo yali mutuufu.
era abeera naye owuwaga nti gye musindika yewa n'abaseefu atya. naye abamu omuli agagamba bagenda wajjajjaabwe bajjajja kituufu gye bali baagala abazzukulu naye amaanyi tebakyagalina agagoberera abaana abo naddala abavubuka. yeemululamu bw'ati katono tomanya kimutuuseeko n'omukadde tagenda kubeera awo ppaka. ate bba abakadde bakuleja emyaka gyabwe giba mizibu kulambula ŋŋanda kugenda ku mikolo gya ku kyalo abazzukulu aleseewa waka. ensonga eyokusatu okutya kwamwe kuva okutya kwaffe okulala abaana abamu baawumula tebalina reports era bagenda zifuna oba oli awo mu masomero agamu ba abamu baazifunye naye kiki ekyo ekyabaddewo ng'omwana akuleetedde ripooti ye takusanyusizza tomukube n'ottamutte awo nawavaawo obuzibu ku ripooti tomumma ebikola kubanga tonkoledde kyoteekwa kukola menyeka ne fiizi naye Mungu yatutonda nga ffena tetwenkana tuyige okuyiga abaana baffe n'obusobozi bwabwe aye tubongeremu bwongezi ki maanyi. Omuzadde yandibadde akwata atya omwana atasomye bulungi? Olowooza tubakwata tutya? Omwana tutula naye ku mmeeza n'ayogera awali obuzibu naawe n'obuwuliriza ne mumanya engeri gye mukikwasaganya. Buzibu buli ku mwana, buli ku musomesa, buli kunze omuzadde agula ebintu ebikola. Ne mulaba alina ensobi ne mubaako bye mukkaanyaako nti kino kitwagala nkuyambye ntya okulaba ng'oyongeramu ku maanyi okulaba ng'okola bulungi oba okitegeera ensonga kumugobereza biki bigambo bikambwe ebyo. Nyina gwe mmanyi ozijjukiza nyina omwana gwe mmanyi yava mu ssomero bwe bamubuuza nti ki kikujja mu ssomero n'agamba nti buli wenkomayo waka nga nvudde ku ssomero bannangira fees nti nsoma bubi. Eyo no emotional violence kulangira era yagamba nti tata nkoyo okunangira fees kanveemu akivaamu. Essaawa zino ebiseera bye tulimu bizibu mu byenfuna ng'era bwe nakyogeddeko omuzadde atoba okufuna akasente ate mu kutoba kuno ko tekumanya nti bano abaana obwongo bwabwe bukyali buto tebujja kutegeera mbeera gye tukola ki gye tuyitamu. Akati gwe nojja n'ennaku yo oba ne stress naki zonna neyo n'ozikkata awaka n'ozikuba abaana ate ye omwana tayagala kumanya. Omwana kati ye muto kale mulimu ne bana abavubuka naye era nabo tubasuubira kubanga bali kusalawo oba okulowooza ng'okwa omuntu omukulu. N'olwekyo newankubadde tuyita mu bintu ebyo waggulu nsaba abazadde bannaffe abatuwuliriza abazadde bannange abatuwuliriza tubeere nga tuli sensitive nnyo ku biki bye tukola kuki ebyo wasigaddeyemu oba ziweddeyo. Kyensembyayo nti okukuuma abaana buvunaanyizibwa bwaffe ffenna buvunaanyizibwa bwaffe ffenna ne bwe guba mulirwano obaana abo abasula mu nju eya mulirwano awo bali safe. Kikkakatako okumanya ewa neighbor kikkakatako kubanga era akabi bwe kanaagwa tekasobola kusunsula tekasobola kusunsula ye abaffe bwe kanaagwa omanye enkya ensi gyetutwala tomanya omwana ono yayinza okufuuka mukoddomi w'enkya oba mukamwana we. Kakati bino ebintu byakugatta maanyi ffenna buli omu kimukakatako okulaba nga tubakuza nga tebatulugunyiziddwa. Nyina wentera okubeera ebwayisaawo omwana omu ali mu myaka egisoma yapitako ng'atunda kasooli namuyita bwe namuyita ne mugamba lwaki otunda kasooli lwaki tosoma ndowooza waka balinayo obuzibu naye teyaddamu kuyitawo awo era yeewalawo kitege kuba yangamba maama talina fees. Ate bw'obuuza ennyo oluusi abaana abo baba balina ne we bava baba bangi bafumba kasooli oyo omu n'akwata luli ono n'akwata luno n'akwata luno oba oli awo nga sina bakadde baabwe wabula nga bakadde baabwe beesuulira gwa naggamba naye nga babafuula batembeeyi waliwo abakozesa ye ng'abalinda kuleeta by'otunze ate todda nga tobimazeewo n'owasanga ssaawa 3 yeetisse ekibo kya kasooli addugala okufa mukoowu enjala emuluma bwe butyo bamuyisa abaana baffe. Kati tugende wali awali ekibuuzo kyange kye nabuuzizza. Wabuuzizza nti embeera eno
gye muteekawo oluusi tewaganyiza abaana bano tebawaganyaza kuba nabo twogera nabo kubanga okubeera abawulize okimanyi bulungi mukyala nakingi okubeera ab'obuvunaanyizibwa nti senga for example taata aguze sabbuuni ewaka tumukutte tutya obutamuleka mu mazzi kwonoone abaana bano kwogeraganya nabo bategeera olaba omuto ayonka yanyumya ne maama we naye bano banyumya ne bamaama baabwe byebite biyonka kitegeeza omwana osobola omugamba nga tomukubye n'ategeera sabbuuni tebamuleka mu mazzi ne mukkanya nti sabbuuni ono embeera mugiraba abaana bange embi guno omuti gulina okumalawo wiiki tusaleko piisi bweti gyetuba tukekkereza tusaleko emmere muwaate emala tetwagala kubeera naki abaana tebasobola kuwaganyala kasitoofu naye ekizibu ekiriwo abazadde baffe bayingira kiro badda kiro tebalina kadde k'abaana omwana ayinza ate nekirala bwe badda baba bakambwe nga bakomyewo baba bakambwe oba oluusi buba bukoowu n'atafisayo naddakiika 2 kunyumyako n'abaana n'atamanya kikibaddewo so nga ate buli lwonyumya ofunayo ekipya omwana kyayiseemu ne bwe kibanga tekivuddeyo obutereevu naye gwe ng'omuntu omukulu osobola okugatta ebintu n'omanya nti omwana ono kino kyayitamu era n'oyiya mangu amagezi n'okitangira okay nga tunzika ebiyina okukolebwa iziti wakiyisa otya biki bye tuyinza okukola ebintu nno bya mirundi ng'esatu nja kukubira omulanga ekisooka abaana baffe be twaweereza abaana benyini kati oba abaana message eno egenda eri baana bannange muwulirize abakadde tewali nsonga lwaki owaganyala ku mukadde muwulira tulaajana tuyingira kiro tufuluma kiro tukolerera mmwe mutuwulirize bye tubagamba ate era mukole n'emirimu gy'awaka buki bulungi tewali yatondebwa kukola mirimu egyo nti abakozi bajja baleeta omanye enkya gy'onoomalira omanye enkya gy'onoomalira n'olwekyo tukwatire wamu ne bwaba waliwo be tuyita abakozi awaka holide weeri tukole ffenna emirimu naye amanye nti muntu wawaka ekyokubiri baana bange mbalaamira okuloopa singa wabaawo embeera y'okutulugunyizibwa obutatya kuloopa bamanye olumu bikutuukako ne bakutiisatiisa kenkiwulira nedda waakiri ddukirako ewa muliraanwa bw'oba olina ky'oyitamu genda obuulireko mulirwano nti owaaye kino kyempitamu awaka anko gundi ne gundi oba oli omwami waawali nkakasa bukakasa nti abantu abakulu balina obukodyo obusobola okubeera nga bukutaasa okubeera nga oli mu mbeera eri safe eri abazadde twewale nnyo okuwa abaana emirimu egitajja mu myaka gyabwe essaawa zino osanga omwana omuto ng'asitudde obudomola bw'amazzi abusomba batembeeya naye nga ddala muto maama oli luddawa kikyotalaba nti si kirungi banoonya obucupa beetesa agadeeya g'obucupa bonna baddugala bagubye naye nga ffe abo be twakuweereza kuba awulidde ate naawe okuŋŋaanya sikurapu kanoga mukwate eriri omwana azunga ekyala anoonya sikurapu tuwe abaana emirimu egijja mu myaka gyabwe tubasaba okubeera n'ekiseeri abaana bano ate era n'okubafissizaawo akadde mubawulirizenga baba n'ensonga buli lwowaawo embeera ey'okunyumya ebiseera biri byayita ebyabazadde okubeera nga batiibwa simanyi oba ntegeerekeka taata yakomangawo ewaka buli omu n'anoonya wadda nedda taata oba okomyewo manyi abamu mukola safaari fissaawo akadde n'abaana bo onyumyeko nabo wulire kye bayitamu owe ku magezi maama fissaawo akadde funayo olunaku muholide ogaye nti bane luno lw'abaana bange kisusse otuuleko nabo ogaye nti leero tugenda kusiiba wano omanye enjogera y'oli omanye ono akola atya emirimu omanye ono yeeyisa atya oba oli awo omanye ne ku mikwano gye oba nnooli omwosirise n'obawulira nga bajja babayita omuzadde oyo gwe nkunyumirizaako eyagaana osinika baana mu kyalo
abaana be bwe baba badda ku ssomero olunaku olusembayo ng'enkya kudda ku ssomero akolako half day. Yes. N'abeera n'omwana oyo okuva sa after lunch paka kiro nga boogera. Amubuuza byayitamu bigenda bitya holiday namba ebadde etya kati amufunira kumpi half a day ng'ali naye. Ate era ye bw'akikola ne mukkaanya ku bye mwetaaga ttaamu ejja. N'amubulya bwe tuwasoma bulungi wano obuzibu bwavaawa. Kakati kino munnange kitugenderako ekyama kyaffe okitegedde. Kwegamba ne muzimbira okwo mwana naye n'agenda nga aggumidde nti ne taata amanyi nti ngenze ku ssomero kusoma. Ne maama akola ki? Naye bwe tutaafiseewo kadde tuyinza okwekanga nga be tuyita be tukolerera ate tugenda kubafunamu. Tuyina nnyo okumanya ebifa mu maka gaffe. Kikakatako omukyala n'omwami okumanya ebifa ennyo ebifa mu maka gaffe. Ne bwe kiba kyetaagisa kuteekawo mbega. Ojja kukola loosi gy'otamanyi gwe bona olowooza nti buli kimu kitambula bulungi. Anko yali awaka kikyakola. Enkolagana ye n'abaana baffe eri etya. Anti oyo yali awaka enkolagana ye n'abaana bange bano abavubuka eri etya. Ate meidi ate baliraanwa banyumya mboozi ki mikwano gy'omwana wange. Aina mikwano ki? Aina mikwano ki? Nze nteekawo n'embeera kasitondaga nti ono mami mukwano gwange aba afuuse mwana wange. Era mba nnina okukugoberera mmanyire ddala nkwetoloola oyo mukwano gwo biki bye mubaamu. Bituzimba tebituzimba. Bwe biba bituzimba oyo mwana waffe. Era nnwana okulaba nga neekaba ntegeera omwana oyo gy'azaala. Ate bwe ndaba tebituzimba osobola okutuuzaako n'obuulirira oba oli awo n'oyiya amagezi amalala. Era kyekimu omukyala oli onansonyiwa omukubulira ennyo nti namuyigirako nange ebintu bingi nti mikwano gy'abaana be bw'ategeera nti olwo mukwano gwa mwana afuba nnyo n'okumanya famire ye. Kituufu nnyo. Era ne famire ye neemanya oba oli awo n'okukyaliragana. Era bakikola kuba ne mumanya nti ekigendererwa ky'abaana bano ffe ng'abazadde kye twagala kikwatagana tulwane bwezizingirire tulabe nga kigguka. Tulwane bwezizingirire tulabe nga kikola ki? Nga kigguka. Naye gwe n'obeerawo nga n'omwana tomanyi mikwano gye. By the way ne bajja ku video ayinza okutabuuza mwana wange mukwano gwe yaluwa kamulabeko. So nga tekiba ky'amakulu nnyo okumanya nti omwana wange mukwano gwe yaani. Kuba bagamba mbulira gw'oyita naye abaakubuuza mpisa zo. Kaakati akalala kagenda eri bakama baffe aba gavumenti. Nsuubira neero seri mu gavumenti. Abakulembeze b'ebitundu byaffe gye tuwangaalira. Era abadde ngenda kubuuza nti bo temubenga ejinga. Baaba nombakubira mulanga. Okuteekawo embeera ey'okutegeeza abantu emize gino nti mibi era mwegiri. Naddala abakyemaani baba bagimanyi. Naddala abakyemaani bagifuna babaloopera buli lunaku. Mbeera ki gy'otaddewo abatuuze be okutegeera nti okutulugunya kw'abaana mwekuli mu kitundu. Oyisa lukiiko lwa kyalo, oyisizaamu kizindaalo, ye wakikola ddi abaana nga bakomawo oba nga bagenda. Eyo no gavumenti. Okulwana okulanga abatuuze bategeera nti okutulugunya gwekuli kwa mitendera gino. Kuba ebiseera ebisinga amabaluwa mugafuna, poliisi amabaluwa mugafuna. Kiki tukoze okulaba nga tusafeguardinga abaana bano okubeera nga bali safe mu luwummula. Ekyokubiri kwe kuteekawo embeera we tusobola okuloopa. Okuteekawo embeera tusobole okuloopa ebitutuuseeko so si kutuvuvuba. Ffe ng'abaana oba oli awo n'abazadde b'abaana abatulugunyiziddwa. Okugoberera emisango gino tracking guvuddewa, gwakwatawa, gumaliddewa, bagukutte batya. Ofuba okulaba nga tetuttira muntu ku liiso atulugunyiza abaana bano. Oba oli awo n'okugirifaringa okuweereza ewalala. Andi n'okurespondingako ne tumanya nti gundi bwe yakola kino baamukola kino. Mpozi era n'akasemberayo ddala okwongerera obutapowa kumanyisa bantu nti okutulugunya gyekuli. Ate ekisinga obukulu omuntu gwe weesigga gw'otasuubira mu nsobi
bibasinga okukola ebikolobero ku baana Kale. ekyo kasita okitegeera kitegeeza buli muntu ojja kuba omwekengera bw'otandika omwekengera then omwana wajja kubeera safe. Kale nga tumaliriza kambajjukize nga mukyala Mariam tannabasiibula ani omuziri Muran olunaku lugenda kuba lwa Sande emitwalo 2.5 kit weeri emitwalo 3 ey'abaami 2.5 ey'abakyala emitwalo 3 nteekateeka za kuzimba Shukran Muslim Babies Home naye omulimu tegunaggwa ajangu ku Pala FM oba ogende ku AK Book Center osobola okufuna kit yo naye nga bw'oba osobola okugulira abantu bo kit ojja kuweereza ssente ku noti 774 670 770 eri mu mannya aga Pearl of Africa Radio. Shakifa Travel Agency hijja umura abo bagamba nti kakati kwata $15,000 bagenda kutwala okole umura ya October 15 $5 zogenda okwata $5.5 bagamba nti bagenda kutambuza bulungi nnyo bakusomera eddua ate emikolo gyonna bagikolanga mbaka we yaragira kati ebirungo ebiwoomu ddala byoteeka mu mmere bya Baliki Spices era bagamba nti beekwate oyagala ntangawuzi mukyuzi mix spices n'ebirala byonna beekwate kakati bagamba nti gwe wa hoteri weekwate Balikis mukyuzi mix ojja kukubira Haji Balikis gwe abyetaaze noti 75 8 13 oba noti 78 2 Mukyala Mariam nsaba osibula akadde tekatuganyiza kufuna masimu saba tusibula abantu bafe abatuwuliriza mwebale kutuwuliriza muwulidde ebikwata ku baana nkakasa bukakasa nti bw'oba obadde owuliriza oggyemu ekimu oba ebibiri ekisobola okutuyamba okukuuma abaana baffe nga bali safe. Era nga nfunza sijja kukwatibwa nsonyi kutumira bazadde baffe aba Emirates College School. Abaana baffe tubeetaaga balamba nga bwe twaba baweereza. Ye kusobola kuddamu ddi? Tuddamu nga 17 era ntwala okusiibula abantu baffe betukola nabo emirimu bakama baffe aba board staff n'abayizi oba oli awo n'aba staff yaffe ya Raising Voices olw'omulimu omulungi gwe bakola mu ggwanga muno okulwanyisa okutulugunya abaana mu community ne mu masomero. Kyalenyawo bwetu tambudde mukyala Mariam Nakingi okuva mu Raising Voices tujja kuba